Nga bw'otula wakawo buli kiseera n'oteekako TV yo nga kweri kitegeeza wabaawo omuntu ali emabega w'enteekateeka eno okuba ng'ofuna ekifaananyi eky'omulembe. Abantu bano bakolera mu bitongole eby'enjawulo okulaba nga buli kimu ekikutuukako kiri mu mbeera esinga okuba obulungi. Ebitongole bino kuliko ekyabayinginiya nga bo bakuguka mu kusindika bifaananyi ku TV yo. Waliwo ekyenteekateeka ekikuteekerateekera buli program obudde bwayo, waliwo ekyamawulire omuli bannamawulire abagasaka okuva mu kitundu kyo, ekya production nga kino kyekikuteekerateekera abaweereza abo balaba ku Spark TV n'abalala. Kati omu ku bayinginiya atubuulidde engeri gy'afuba okulaba nga ofuna ekifaananyi ku TV yo nga kirungi. Omukulu ogwange nga technician makinga sure nti ekifaananyi ekigenze ku mpewo meetinga minimum broadcast standards, quality nekubera ne audio nga mulungi. So director wamala okufulumya ekifaananyi ekyo, it is like I review nendaba nti kituuse ku standards ezeetaaga oteekebwa ku mpewo. Mu balala mwe muli abakola ku mitimbagano n'enzirukanya y'emirimu ku mitimbagano nga bw'okebera ku ssimu yo osobola okulaba Spark TV. Ate waliwo abantu ababeera emabega w'abaweereza abo ababalambika ku butale balina okuweerezaamu ng'omulabi waffe onyumirwe ky'olaba be tuyita ba producer. Bano nabo batubuulira butya bwe batakabana okulaba ng'omuweereza wo byakuweereza bikunyumira. Wabeerawo ebiragiro omukozi wa TV by'olina okubeera nabyo kubanga ova ku muntu ng'obeera mu maaso ga kamera. Waliwo look gy'olina okubeera nayo n'embeera. Kati oyinza okufuna omuntu ng'abadde ali mu mbeera ndala naye ng'oyagala omuteeka mu mbeera endala olw'ekyo ky'omulabyemu. Kati awo okusomoozebwa kw'amaanyi muvaako waya ne muyomba oluusi naye kitwala okubeera nti tosiba busungu. Kati ate katulaba abakwata ebifaananyi bino by'olaba. Buli muntu gw'olaba ku TV yo waliwo omuntu abeera emabega wa kamera ekwata ekifaananyi ky'omuweerezaawo. Bano kizibu okuwulira eddoboozi lyabwe naye nga nabo batubuulidde bye bayitamu. Nze bw'oba okoledde mu kifo nga kirimu ekifo nga mulimu oba ogugungo oba okwekalakaasa, ebiseera ebisinga gwaba target naddala gwakute equipment akute kamera. Bw'okolera mu kifo nga kikyafu olina okukoza kisinziira mbozi yo ky'obadde ogikolako. Kati n'ogenda ne mu mbeera y'obudde oyinza okukolera mu musana nga mungi nnyo olumu n'okulaba oba tolaba, oyinza okukolera mu nkuba ennyingi ennyo ate yayonoonera equipment. Kyokka bano bangi okwogera si bintu byabwe ng'okubakirizisa okubaako ye boogera luba lutalo lwennyini. Kati ate waliwo abakulondera ekyo gwe ky'osaanidde okulaba oba ekitasaanidde nga bakyusa ekifaananyi nga bateekayo ekirala bw'oyinza okuyita baddereeva ba puroguramu. Bano bw'obasanga oyinza n'okwewuunya ng'oyinza okugamba nti tebatemya anti baba bali buli ndaala okulaba ng'ekifaananyi kye balonze kye kituufu ggwe okulaba. Era ebiseera ebisinga babeera boogera mu matu g'abaweereza baabwe ko n'abakwasibwa ebifaananyi okubategeeza nti mmwe muli ku mpewo okusobola okukola ekikusuubirwamu. Naye omulimu gwaffe gwetaaga okuba nga oli on top of your game all the time. Ensobi tezirina excuse mu mulimu gwaffe. Ate okola ensobi emu eyeballs nyingi nnyo zibeera ziraba that very point. Ate waliwo abantu bano bangi tebatera kubassaako mulaka naye ng'omulimu gwe bakola tegunyoomwa. Bano be baddereeva. Omu ku bangi be tulina ye Gaddi Kusaasira, ono atubuulidde butya bw'akolamu omulimu gwe. Kulutandika nga lwa bulijjo saawa 12 n'ojja n'otuuka n'omenga sure nti eri mu mbeera nnungi n'ogikebera n'ogiwa amafuta n'olina deployment. Abajja nagaa kati nze ngenda wano n'omutwalayo bw'aba yeetagisa mulina n'omulinda bw'aba yagala mujjayo okomawo n'obamugaa ati genda omujje n'oddayo n'ogenda n'omupiikinga n'omuleeta wano ku station n'omuleetera n'omenga sure nti atuuse mu budde. Olw'okuba ono ye omulimu gwe guba gwa kutambuza abantu atubuulidde engeri gy'akwataganamu nabo. Sibalinako obuzibu balungi tukwatagana bulungi. Of course ebibeerawo naye oyiga engeri gy'oba handlingamu. Ate waliwo munnaffe ayogerera obuzannyo obunyumira abangi ku Spark TV Kisuule ono atubuulidde engeri gy'avvuunulamu obuzannyo buno. Enfuna soopu eyo
nsooka nenkola research about it nenoonyereza soap eno ani yagiwandiika era storyline ye eri etya ekigendererwa kye kyali ki just nsoma busomi script nenoonyereza biki byonna ekigendererwa kyayo kyali ki eva mu nsi ki abantu be beeyisa batya kati bwemala obbiraba nembyetegereza then nentunulira story eyo nsobola ntya ogirilatinga n'obulamu obwa bulijjo wane mu Uganda kugambe bengo communicatinga kuba kye kisinga okubeera ekikulu story kuba nti communicatinga mu bantu wadde nga gwe bukunyumira alina ebisoomoozo byasanga mu kufuba okulaba nga abaweereza obuzannyo buno bubanyumire gundi soap eno wemala okufuluma nejja nenjifuna bwenzi kakitegeeza mba ngina kuddamu kuwandiika buto olugero lwayo story yayo nga nsinziira ku story original story kati bwabe ebintu bingi byenkyusaamuko ogeza those kisses kati waggulu wa bano eriyo bakama baffe okutuukira ddala kwasembayo eyatandika Spark TV eno nga bo enfunda nnyingi tuzze tuboogerako waliwo abalala abasigaddeyo betujja okuleetera olulala kubanga bangi bootalaba naye nga bakola omulimu munene nnyo okulaba nga ekifaananyi kikutukako yonna gy'obeera oli. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.